nga kyatambulira mu sabbiiti ey'olunaku lw'abakyala teweddenga sabbiiti endala anti bannaffe ab'ekitongole ekya Church Girl Magazine nga bano basibuka mu ggwanga erya Nigeria lyasiimye Omusumba Jesca Kayanja okuba omusumba omukyala asinga ettutumu era alina kyakoze mu buvanjuba bwa Africa. Bano baalaga okulangirira kw'abantu bano ennaku nnya emabega era nga bagamba nti nga abantu bano abasiimiddwa balina ekyenjawulo kye bakoze era basobodde okutuukiriza ebiruubirirwa ssaako n'ebirooto eby'abakyala. Ekitongole kino ekya Church Girl Magazine era kyategeeza nga abantu bano bwe basobodde okubeera nga batumbula enjiri nga tebannaakulangirira mannya g'abantu 50 abasinga okuba ab'ettutumu era ab'obuyinza ku ssemazinga wa Africa. Bategeeza nti abantu bano 50 be bakyasinze okuleetawo enjawulo ku ssemazinga wa Africa era basobodde okutuukiriza ebiruubirirwa ebitali bimu. Era bano bayagaliza abakyala be bamu olunaku olungi olw'abakyala ne bategeeza nti bano bakoze ekisoboka okubeera nga bakyusa endowooza y'omukyala ssaako n'engeri gy'addukanyamu emirimu gye. Obubaka bwe bumu bwe bwafulumiza ku mukutu gwabwe bategeeza nti abakyala bano bakoze kyamaanyi nnyo mu buweereza bwabwe naddala mu kyaki ssaako n'ebirala. Omukyala asooka ku ssemazinga wa Africa ye Sinaki ng'addibwa mu Wabudu, Pastor Mildred Kingisley wa kusatu, Obiomo Liel Imoko wa kuna, ate Pastor Jesca Kayanja wa kutaano onaddirirwa Dr. Liz Sulemani wa mukaaga, Poso Forons Alakija wa musanvu, Yemis Edon wa munana, Keme Adetipa wa mwenda, Massey Johnson wa 10, Mabel Macon wa 11 nabala. Akwate ekyama 50 ye Jelil Damina era nga Pastor Jesca Kayanja ye mukyala yekka eyaggiddwa mu buvanjuba bwa Africa. Pastor Jesca Kayanja mukyala mufumbo era nga alina abaana 3 nga balongo. Ono ye president w'ekibiina ekitaba abakyala ssaako n'abaana ab'obuwala ekya Girl Power Ministries International. Kibiina kino kitunudde nnyo abaana ab'obuwala ssaako n'abakyala abayise mu kunyigizibwa okutali kumu omuli abadde beetunda, ababadde mu nkomyo ssaako n'ebirala. Era ekibiina kye kimu kino ekya Girl Power Ministry Omusumba Jesca Kayanja kyakulira kisobodde ozimba abakyala ab'amaanyi era ab'enkizo era abasobodde okubeera ab'enjawulo mu buweereza bwabwe. Oyogera ku baana banfuuzi abali mu bitundu eby'enjawulo tosobola mumuleka mabega anti n'abaana abeekapeeka bamujjukira nnyo olw'ensonga nti ababeereddewo. Ye mukyala w'Omusumba Robert Kayanja ono awandiise obutabo obutali bumu omuli Through It All, Girl Power n'obulala. Tosanye kwerabira akatha altar nga kanono ke yawaayo ng'afuna eddaala ery'obuyigirize erya dokitaali mu ddiini. Asobodde okwogerako mu nsinkano eziwerako ku ssemazinga wa Africa, mu ggwanga erya Amerika, mu ggwanga erya Bungereza, mu ggwanga erya Malaysia, mu ggwanga erya South Korea n'amawanga malala. Ng'ono ng'ali wamu ne bbaawe Robert Kayanja be basumba abakulu aba Miracle Center Cathedral. Si kye kyokka ssaako n'obwannanyi bwa Channel 44 asobodde okutegeka ensinkano z'abakyala mwe basobodde okubatumbula ssaako n'okubayigiriza engeri gye basobola okufuukamu ab'amaanyi era ab'obuyinza mu nsi yonna. Ono ng'oggyeko ekyokuba ne doctorate mu ddiini wabula era ne mu byensi era yasoma anti alina digiri ey'enkolagana y'amawanga amalala okuva ku University y'e Makerere. Si kye kyokka ne University ya Honoris Causa okuva mu ggwanga erya Bungereza nayo yennyini alinayo honorary doctorate. Yoga Omusumba Jesca Kayanja Kigongo kulwa Channel 44 Olugulo.